Anita Amongo byonna byakoze mu kisanja kino abikoze nga ayagala kukakkanya naddala ekibiina kye bayita NUP ng'abikolera in favor of NRM okusigala ng'ekajjadde esigala ekyalina amaanyi byonna byakoze era bonna baali sidelininga n'empuuga era balwana olutalo lw'amaanyi ku lwa mwami Mpuuga nnyo lwakuba NUP ne bawangula ojjukira bulungi nti baateekawo embeera yonna Mpuuga ne bamuwagira ne bagamba taba opposition tefuranga leader of opposition alinga ono obijjukira bulungi ne bamuwaana ne bamusiiga akazigo nenga byonna biva ku maanyi g'omukyala Anita Amongo bonna bagenda ku kirozaako bonna ba victim ba kino ekintu era n'omwogezi wa parliament Chris Oboro y'omu kubayitiddwa okitegedde kubanga Chris Oboro ono amagezi gaago obuntu gali olumusiga muweddeko bino byogera nga takyayogera ku lwa parliament wabula ayogera ku lw'amaanyi g'omuntu omu wano mu Uganda oyagala batayagala tugenda mu transition kwagala butayagala transition oyagala batayagala the transition is there era egenda maaso ayagala ogikwata mu bwati agiremesa no ayagala ogamba nti tejja kusigala mu layini ya mwami Museveni Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba parliament wa East tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono mwami Museveni mu polisi ya wangulu sijja kulya musayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo sijja kutuma muntu kuzinzigirayo atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kwosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋana ku Kasuku live abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13 bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lino erya Uganda ebiri mu parliament eyo ababadde mu parliament naddala speaker Anita Amongo n'omumyuka we n'okusingira ddala iye oba oliawo ndabyeko nti bakamishona abafuna ensimbi ziri ezabubya bannayuganda emitwe ezabogeza obwama ntegeddeko nti bamaze dda okubasamoninga okubayita bajje benyonyoleko imbu benyonyoleko bali mukaaga n'abamusi ba commissioner kuba kyendayoga nti 6 MPs have reportedly been summoned to CID Kibuli on Monday over alleged links to multi-billion business said to belong to Anita Amongo bingi ebyetolira ku nsonga ezo ninga nakinategeddeko ba commissioner mulina mwami Mpuuga nabo government egati babanoonyerezeko ku nsimbi ze baafuna abatulaba Embozi Muyigi channel eno Kabona Mawanga tubaaniriza tuzze olunaku lwa Sunday baganda baffe abanzikiza Kristo olunaku lwe bagendako mu makanisa oba ne mu church okusinza omutonzi tubakulisayo mwenna abagenzi okulaba nti musinza omutonzi ne musabira ne ku ggwanga lyaffe embeera gye tulimu muganda wange Mayanja yakanayo kyani era embeera eno bagamba asigala talaama asigala takola ki talama olaba abantu engeri gye badduka amakooti amakanzu asigala takola ki asigala talama kasooke mbabuuzeeko mwenna gye muwangalira abali mu Bungereza abali Boston mu America abali China Singapore North Korea seba abantu batulaba mu Buwarabu awo banyinaffe ne baganda bafa bakola emirimu egigatta ku ggwanga njagala nkizikirize mbategeeze nti abaagala okukola emirimu mu mawanga aga Dubai ne Qatar munkubireko ku 0759 0759 49 18 49 tugende tukole
tujje tugatte ku ggwanga nabigenda maaso. Njagala kugenda Dubai. Njagala kugenda Qatar. Emirimu weegiri mingi nnyo. Munkubireko ku namba zange ezo oba ku namba yange tujja kunyumyamu tugende tukole tukyusa obulamu. Abaana abo buwala nabo bulenzi. Bonna. Esimu eri etya? 0759 49 18 oba oluzungu 0759 49 1849. Bana Masaka mbatumirako sebo nga tunagenda wala mwene Mbozi. Twabadde mu kulayira ewababaka. Era nze omanye enjero yo municipality nafuukanga mwana. Bantu benjere sebo batwagala nnyo ne channel bagira bakabona mawanga. Njeru municipality ebuyikweyo era bakutumidde nti Mwami Lukanga omanyi gwe balonda. Mwami Lukanga sebo yafuna obululu bungi mu njeru municipality. Nawadde wakubeerayo nene nfunamu okusomozebwa. Ate agatta abantu bonna aba NRM, aba DP, aba NUP n'ebibiina byonna ebyobufuzi. So abantu benjero tubategeeza nti Lukanga mwafuna mukisa era ajja basavinga tu capacity. Pozi ne waffe Masaka saagala nerabire sebo. Omubaka Javiira. Sebina. Oni yatwalaganya Mwami Mpuuga. Allah. Abantu be Masaka bakkiriza nti omubaka ajja kubaweereza bulungi. Era omukyala Florence Namayanja yategeezeza ine ebintu byabadde alambula nakakasa nti NUP teyatunda kaadi. Kubanga Javiira Sebina teyali emu ku bantu abali close mu kibiina. Ne yajjaawo n'abannyonnyola obusobozi bwe ne babula basivinga nnene n'amugamba genda mu lutabaalo lw'okunoonya kaadi. Era kaadi bwe yagifuna abantu Masaka ne bakola ki? Ne bamwesiga. So n'ennyendo ne Kimanya Kabonera. Omwami Kuteesa. Naye seba abantu be Masaka bamuwaira omukolo ndooza gwa leero. President yagambye abantu bakole bagetinge closer n'abantu. Kubanga obudde obw'okujumyamu n'abantu ku byagenda mu kalulu ne bigenda maaso bayinza obutabufuna. Ate nga kino constitution ekikkiriza omuntu okucelebratingako n'abantu be. So ensonga si ya kucelebratinga nnyo naye abantu kuddamu kunnyonnyolagana n'abalonzi bamanye embeera eriwo biki ebigenda mu maaso ne kiki ekiteekebwateekebwa mu kibiina. So tubatumirako yonna gye muwangaalira mpozi ne waffe Makinde wano. Era Haji Kasirye Nganda Mulyanyama. Ebintu yatandise okuteekateeka na office yagitaddeyo eyo. Abantu mugende eyo mulabe ng'omubaka emirimu agitandika. Amina. Ebigenda mu maaso obiraba bwe mbadde ntandikawo njogedde ekiri parliament ebaddemu emivuyo mingi nnyo okusinza ku bigenda mu maaso. Bano babayita mujje munnyonnyole bano bakola bati bino bigenda bityo speaker munoonyerezeeko tava waka biki n'ebirala bingi. Tutandikiraawo. Kaakati nyina ebintu bye njagala okusooka okunnyonnyola bannayuganda maybe nga tebabibuusizza amaaso. Ekisooka speaker saga nnyingi ezigenda mu maaso ezimwetooloddeko. Naye waliwo ebintu bye njagala tusooke tunnyonnyoke Mwami Mayanja si kukuba bukubi ndeekuulo. Speaker akulira essiga asatu eggwanga kwe liyimirira. Amasiga asatu yagakulira. Akulembera erimu ku ssiga asatu eggwanga kwe liyimirira. Eggwanga liyimirira ku masiga asatu ne muguli omulundi nagannyonnyolako. Executive ekulirwa president. Legislature oba abakola amateeka eye parliament ekulirwa speaker. N'essiga lya judiciary oba Saabalamuzi akulira essiga eriteekesa amateeka muki mu nkola. Amasiga gano gonna galina budget ezisukkulumye nno era gaditamininga ssente ziki engeri gye zigenda okukozesebwamu. Naye parliament eyina enkizo budget gyebeera approved. Amasiga gonna gali amalala abiri ssente zaage ezirina okukakasibwa ezinaakozesebwa ziyita mu parliament muli n'essiga erikulemberwa sipiika. Kitegeeza ki? Essiga lino ly'amaanyi era okumanya essiga lino ly'amaanyi lirikola nga kalabaalaba w'amasiga gali amalala abiri. Kyongera okulaga amaanyi gaki kubanga lyo essiga lino lyolaba lirondebwa bantu erya parliament. Kati lirina eddoboozi ly'abantu likalabaalaba lyagali amasiga amalala ameka? Asatu. Abiri. So kitegeeza ki nti amasiga agakulembera eggwanga olita kulimba nti alikulira abatalinamu ssente. Ssente ziyisibwa buli financial year ne zalocatingibwa mugana amasiga era ne zivaayo mu sectors ez'enjawulo ezigera zikola emirimu. Kino kye njagala okusooka okugamba.
Speaker Anita Amongo gye bayita Speaker Office buli financial year ali allocated billion eziwere 19 bamu allocatingira billion eziwere 10 meka 19 buli financial year buli mwaka kanti nyonyole muntu oli afema buli mwaka office ya speaker say ya parliament office ya speaker yokka efuna sente eziwera billion 19 buli mwaka ne buli mwaka parliament eri wakati wa bilioni 8 paka ku trillioni emu. Parliament sente zekoyesa mu parliament yonga ngoje ko office ya speaker ne office ya speaker n'abakozi bayo speaker sente zonga yazina mu ngalo yazi controllinga nga bwogamba bilioni 19 kakati ne wankubadde omukyala Anita Amongo alina saga eza corruption nyingi ne waliwo kyembadde njagala okutereeza bw'aba Anita Amongo tasobola gula Rolls Royce ani asobola ogigula ku budget gyalina mu office ye nga esente ezo wadde nga jezili bilioni 19 mu budget buli mwaka ziba za gula Rolls Royce anti nakyo kiwulirize bino byenjagala okugamba Anita Amongo omukyala gwolaba ayina benefits ezenga omuntu ezimukakatibwako constitution zemulagira buli bwafuluma eggwanga buli kiro kimu afuna wakati wa $9 paka ku $10 ezo milioni 3.6 buli kiro ngabo nagamba nti kati afulumiriro ekiro kyale lunaku lwalero atako ofuna $9 lwenda mu bala 10 tubali 10 nencha ne bucha ne buziba 10 bamala week bamala yo enaku musanvu kekasanvuke bakitegedde kakati ebyo ngobijjeka ina next benefits endala wono mugwanga buli bwatambula nolaba nga speaker afulumya agenzeko ewantu mitwala ameka 5 buli bwagira bwatulaba nga afulumyeko 5 nga gayingira kakati ebyo bingi n'ebirala emitwala 5 buli lwafuluma bwa babulaba nga speaker afulumyeko emmotoka nga zina bwe zirazo over something official emitwala 5 okwo tekuliza amafuta na biki ekirala njagala kunnyonnyola otegeere office ya speaker n'amaanyi gaayo ayina sente zogaba zogamba donations ziwera bilioni 2 buli financial year bwazerekereza ezo n'agamba sijja gaba tasobola kugula motoka ya bilioni 2 nga office ya road mayor bwebadde office ya road mayor eba mu donations naye sebumbu ngatagaba office ya lido chovala abana baade bamulangira obuki obukodo musajja mugumu buli office eri ku level leka nkubulire office ya LOP bino twagala tunyime bana Uganda bitegeere kubanga bino bana Uganda bisinga tebabitegedde office ya LOP buli financial year eina bilioni eziwere 4 nga yazi controllinga n'abakozi be mu office ye yazi controllinga LOP 4 billion nti agenda na 1 billion namba niwataba wamubuza ogirazawa wadembe okusasula abakozi be abasasudde atya n'ebirala n'emirimu gya office ye gyatambudde n'ebirala 4 billion abasajja nga batule wasava anti naye babikolerera okutuuka ku office ya LOP okubeera nga gwe kibiina ekisinga okuba ekivuganya mu ggwanga ekyopposition babikolerera kubanga botunya kyagula nyengeri gyatambudde eggwanga tiya gas masasi n'ebirala tosobola gamba nti NUP okubanga yina LOP mu parliament kyakusaaga mu busaazi guloza bameka abakyagala abalaba akolima n'okkolima so ebyo tubinnyonnyola bannayuganda basongera bitegeera kubanga muganda wange Mayanja speaker batasobola gula Benzi Range Rover Rolls Royce ani asobola ogigula siri mu kuwagira Anita Amongo njagala nkotinge bulungi naye ebyo nga mbyogedde mbadengeza kukolaga class oba standard speaker gyabaako okitegedde kubanga ebintu bino bye twogera byonna biri mu constitution benefits speakers alina okufuna n'abalala abakozi be oba n'abamwetoolodde mu office ez'ebifo zenkugambye zino gundi government kweyimiridde amasiga naye njagala nkotinge bulungi wano tulina okuddayo
Anita Amongo bamamulanga obubbi. Fe tuyita bubbi si buli bwanguzi. Njagala oddeyo onoonyereze Anita Amongo sente ze nazifuna atya. Era ani azikakasa nti zigende mu ofisi ya speaker ne parliament. Ani azikakasa zigende nazikiriza kubanga zino sente Anita Amongo tezigendayo nti za nsobi. Waliwo gye zirina okuba approved. Minister of Finance mu ggwanga Uganda ye Mwami Museveni. Constitutional. Waliwo Kasayija. Kasayija kifaananyi kye. Nga bw'olaba leader of opposition nti akike Robert Kyagulanyi Center mu parliament. Robert Kyagulanyi Center mu yali badali mu parliament bwati. Nga yatuddemu. Naye Joel Ssenyenya leeta birowoozo bya Robert Kyagulanyi Center mu ba NUP. Kati Kasayija ayimirira lwama mu Museveni. Era Mwami Museveni kasaba mala okuyisa budget. Otegedde? Mwami Museveni kasaba mala okuyisa budget ne bayita mu committee ne bakola ki ne balo nga gisayiningako. Era bw'aba tagisiimye ng'agamba mugizeeyo wano mutunulewo. Yes. Kati Anita Amongo waberere speaker. Katugeze emyaka emeka? Emyaka ena. Budget ebadde egenda buli financial year. Mwami Museveni agitunulamu n'abakugu be. N'agamba wano kino era zigende. Era ne bamulaga bye zigenda okukola ki? Okukola. Era tubadde tula supplementary budgets ababaka opposition nga bajja bazikira ki? Bazigamba nedda kino kisusse. Anita Amongo wabadde atwalira bagamba ne Mwami Museveni abadde atwala. Anita Amongo abadde ayimirira mu parliament. Kumanyiga Mwami Museveni. Era byonna byabadde ayisaawo bibadde bya Mwami Museveni. Sente zibadde zigabibwa mu parliament. Let me tell you. Njagala kubuulira. Eno ye parliament ekyasinze okubanga speaker abadde n'amaanyi ng'awa abantu sente. Naye nga sente abantu beebuuza gye ziva. Kugambye ono si Minister of Finance. Minister of Finance approvinga sente mu ggwanga bamuyita Mwami Museveni. Nkiddamu. Si Kasayija. Anita Amongo. So winyi dolo. Owulire? Bamuyitani? Mwami Museveni. Kakati zino sente zonna ezibadde zijja mu parliament z'owulira bilioni mmeka. Sima babaka babawadde zino. Simanya baguliridde kino. Simanye etteeka ly'emmwanyi baliisizza. Simanye okumajinga zino bazita batya zino authorities. Ozitegereze bali batonzeewo ezo. Simanya Uganda Revenue Authority, simanya Uganda omwali ne yemmwanyi nnyo yakubisa na Uganda Empower. Coffee whatever. Ezo zonna sente zowawulira ziyise. Mwami Museveni yaza approving. Okumanya Mwami Museveni approvinze sente twakamala kati okulonda ya approvinze abaka bawere 10 bawe milioni 10 aba NRM. Yes. Mu lutuula luli. Nembo ezo zizembu zanteze. Mwami Museveni afuna ezile lwakitula n'ekisozi. Omusala afuna sente mmeka? Aba milioni na simba kuulira 3. Sebo. Tebamuongezanga. Milioni 10 ku babaka 5 kubanga yagamba nti bonna babawa. Katugeze nali mwina abaka 3 n'okusoba. Njagala ogendo ozibale mu Museveni alina entekale nnyingi nga yeewaana. Njagala ogendo obale abaka 3 n'okusoba abe 3 n'okusoba 3 aba NRM. Obale milioni 10 wa Mwami Museveni asigazaawo ente. Saagala kutusiriwaza. Olide muganda wange Mayanja si bya kusiriwaza. Nalaba Mr. Kabanda Minister wa Kampala agamba nti Mwami Museveni atunze ente ze n'agamba nti kabaweeyo. Era buli nti agitunda sente mmeka? Milioni 10 zigula ente mmeka? Buli nte katujibadire ku milioni mmeka 2 ekinene? Bala. Kati milioni 10 zigula ente mmeka? Saa 5. Saa 5? Kakati nkugambye ababaka 3 nga mwana asigazaawo ente. Kati waliwo ebintu byolanga byakusiriwaza. Chief omukungu omukulu owa katuyite bakyagalo kiyita be bakiyita omukungu omukulu owa corruption ye Mwami Museveni. Nga tonnakwata Anita Amongo, Mwami Museveni ne family ye be ba chief corruptor abakulu. Mwami Museveni yesa baba yita baki high priest.
ye high priest naye ajja kugamba nti ensimbi zange zenkozesa zonna parliament emala kuzapprovinga ani assigninga ne baba ayagala nyongereza ne baba ayagala ki parliament basindika mu parliament ne kati tubawadde Museveni yakulaga nti alina amaanyi agasukulumye okitegedde era yakugamba afiira ku babaka enani mbekola ki beberese bwaba alina kyayagala abatwala ekyakwazi n'abatuuza ebanga command kino kyekiyita kitegedde era bamaze okulondebwa ababaka n'abatwala ekyankwanzi n'abawa omusomo n'abalaga enkola NRM yeeno tewali ayina ddoboozi mu NRM okujjako mu Museveni kyasalawo kye mulina okugoberera azze abagamba nti ne bwoweereza ekidomola asonga zikya yero kakati Anita Amongo ali awo jasi mukazi watu alinga kifaananyi used lwakuba ekizibu kye balina tebayiga kuba abasookawo tebayigidde kuba asookawo kuba Rebecca Kadaga Anita Amongo bali baseka nga bali mu kamooli nga baseka naye njagala kubulya baba bakusobola okukuba Rebecca Kadaga omu kuba founder b'ekibiina abali mu NRM from deception from what deception oba ba pioneer ba party. What about you Anita Amongo yakajja emyaka 15 emabega oba abiri okisegede nga bakuba baani ba pioneer ba party era naawe ne bakuteekamu ne bakuzannyisa emizannyo. There's so many people abalabyeko abantu. Let me tell you Mayanja, Kayihura baamukuba osobola okupima Anita Amongo ne Kayihura? Osobola okupima Anita Amongo ne Mbabazi? Tosobola. Osobola okupima Anita Amongo n'omwami ono omukodomi wa Museveni gwe baasibako era emyaka 5 bamuyitaani yakomye mu parliament weside ze Kabale kunjiri bamuyitaani oyo omwami ne yali era ali ku Dalia General tumwine si tumwine erinnya lye ndyerabira banji NRM badde ne faces Sejusa Dr. Chiza Besigye kakati who is Anita Amongo? They don't learn from the past. So bile bintu bwobitunulye bya Anita Amongo njagala kubuulira bikusiigira ekifaananyi kitegeeza kino kye tulimu. Amazima gali nti NRM yatuuse neeraba nti ebigenda mu maaso mu nsi Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abataddeko amaanyi. Nga bataddeko ki? Amaanyi. Oba oyagala oba toyagala muganda wange Mayanja nakugamba ensi ezaffe zikyakula zitambulira ku ba policy makers. Nakugamba aba policy makers ensi ziri mu EU, America, Bungereza ne UN. Zidetermininga the next leader mu mawanga gano agaffe kubanga ffe tuneetengerera. Olita kulimba simanyi ono atetera nnyo ne Russia, atetera nnyo ne China. Russia and China they are nobodies ku America ne Bungereza. Tebalina kye bali. Era America bwekera ku macha neegamba ekimala kikola ki? Ekimala. Ekujjawo. So, the dynamics of politics zikyuse. Wano mu Uganda oyagala oba toyagala tugenda mu transition. Kwagala butayagala transition. Oyagala oba toyagala the transition is there. Era egenda maaso. Ayagala ogikwata mu bwati agiremesa. No, ayagala ogamba nti tejja kusigala mu layini ya Mwami Museveni Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga yatuuka ba policy makers gye bagakolera. Bano mbadde mbawa ssente mubakola bati obuyambi biki. So, this face ya Anita Amongo nga bakyalwana ku buvujjirizi bwa ssente mu kibiina kya NRM okuva mu developing partners. America, Bungereza ne EU. Omukyalo ono sanctions azirina. Naye okumanya bano abantu si balungi. Era bankwe Anita Amongo bamuteko sanctions za America ne Bungereza n'amawanga ga Buwarabu. Mwami Museveni yavayo namwejjereza. Ojjukira ng'agamba bawaayirizaani omukyalo ono. Era lwatteeka lya bisiyaga lyakoze eki? Lyayisizza. Era aba NUP bamuwala n'okufa bamuteekako ki? Emberebezi. Kino kiddayo okulaga nti NRM bayuza bakozesa ne badampinga. Kati eno era ya Anita Amongo bagira nti kyasobola batambuza lugendo lwe bakola ki? Lwe baagala mu transition. They want to bring someone a refresh. Ayina record eri clean. Kisegede mu ranking bw'ogitunuulira
ne kubagala okuleta siko sobola okugamba nti muranka zaabwe mwali excuse me muranka zaabwe kubanga tosobola kugamba nti oboth muranka za mwami Museveni ne family ye n'abantu bosobola okusubira nti alina obuyinza obusukkulumye nti mwali naye balina abantu bebaleeta olw'ekifaananyi kya portrayinga kuba both musajja ali kirini munnamateeka muki kati bagamba olwo talina bbala lyonna ajja tuyambako because they are fighting the international gundi ene ekifaana the image okutereza ekifaananyi kyabwe kya Uganda kubanga bwe bali bamuteeko sanctions ne mutaru yakitinga kati bagamba tukoze due diligence tukoze investigations ono kyemwayogera tukizudde mubbi abadde yenyigira ayina corruption scandals so the time has come tumuzudde be mwayogera bituufu era sanctions nki naffe tumukutte tumutadde munda kati naye bino bikoleddwa ng'asiibula ng'asiibudde bamaze mukozesa mirimo gye baagala kubanga emirimu amazima gali nti Anita Amongo akoledde mwami Museveni ne family ye emirimu gyonna gye baamutuma okitegedde emirimu gyonna gye bakola ki gye baamutuma mwami Jero Museveni Muhoozi yagambye nti omukyalo ono yaguze emmotoka ya bbeeyi nnyo biliyoni 3.4 tagituulangamu yadde taata we tagituulangamu saagala nnyo bantu babateeke mu mbeera y'okuli balimbalimba mwami Museveni alina Sagnas alina zibbenzi benzi ya mwami Museveni eri mu ssente nnyingi okusinga emmotoka ya Anita Amongo gyatambuliramu nga president gyatambuliramu nga president ya ssente nnyingi okusinga eya Anita Amongo naye bagamba nti niya mwami Museveni gavumenti yegigula eso si ye ng'omuntu anti era si ku level nti buli muntu asobola ogigula kubanga yasalawo motoka ki gyakola ki yanatambuliramu so kati government yani kuba government ekyali eri gye twalowoozanga nti abantu baleeta ideas mwami Museveni government yonna yagitwala yagiinako obuyinza yalagira institution zonna zakola ki zafa so kati ngezaako kulaga ekifaananyi mwami Museveni every day akozesa sente suka mu biliyoni 2 parliament ezezoogerako nti sente nyingi zikola ki it is a must ennaku 2 enajja bagiguze ennaku meka ennaku 2 eno gye boogerako Anita Amongo omukyala gye yaguze abakoze ki abagiguze agitumizza Jeno Muhoozi Kene Lugaba ali mu kulwana mu transition ey'okubanga bakola afuna obuyinza otegedde tebakulimba mu Uganda tewali muntu alina expense wali muntu akozesa sente zenkana Jeno Muhoozi zakozesa ezo sente zonna mu Uganda wano mu Uganda naddala akaseera kano aka transition lwakuba ziri classified tezirabikako temuzimanya because balina obuyinza Governor Bank of Uganda bwe yajja mu parliament ku tteeka lya Sovereignty Bill n'abiwakanya Jero Muhoozi ojjukira kyeyamugamba yamugamba weegendereze Governor wani wa Bank of Uganda kitegeeza Jero Muhoozi alina n'obuyinza obuditamininga ani asobola okuba omukulembeze addako mu kifo ki ne ku banka Governor Bank of Uganda asobola okulagira so nkubuulira ebigambo bino byamakweka nsaano Anita Amongo nga bamaze omukozesa banoonya engeri gye bamutaira embwa zimulye mu buswavu and it has been enkola yaabwe gye bazze bakolamu okujjako oyo abadde omukkakkamu ennyo nga bwe walaba abantu nga kyova olaba omwami Sekandi nakati akyali muganzi omwami Museveni Edward Kiwanuka Sekandi kubanga ye yasoma tewali muntu yasoma mwami Museveni nga Edward Kiwanuka Sekandi yamusoma n'amutegeera n'amanya nti never outshine your what your boss never outshine your boss kati Anita Amongo abadde mu mbeera teyayiga teyasoma butabo bw'abantu beyaddira mu bigere ne Rebecca Kadaga ebintu babiina nze sobola okuwulira Rebecca Kadaga y'omu ku bakazi abasinga obugagga mu iggwanga lino n'ebintu bye tubimanyi ffe abamu naye teyemulisa
takola ki teyemulisa kati ekireetedde Anita Among obuzibu buli kimu kyayina akiraga nti kike newankubadde abadde alina obusobozi obukola ki obubifuna naye akiraze nti kiki bano abasajja balina ebintu bingi nebiri mumanyaga abantu balala balina ebintu bingi nebiri mumanyagani g'abantu balala Anita Among alaze nnyo nti alina obusobozi n'alaga nnyo yagambako ne Bwana Museveni walina amugamba nti nze am a good mobilizer nze nsobodde okuleeta ababaka bonna mbajje mu opposition baabano if it wasn't me singa teyalinze singa bino tebikoleddwa ebyo Bwana Museveni tayagala biwulira tomugambanga nti gwoyina amaanyi agasukkulumya agasobola okuleeta abantu n'obukakasa nti singa tobadde gwe kino tekyali baddewo ayagala obuyambi bw'abantu abalala naye tayagala obumulage nti nkuyambye togambanga mu publiki nti Bwana Museveni omuyambye nti era aliwo ku lulwo tokikolanga that is outshining your boss era kadaga kyamukubya kakykimutte yagamba if it wasn't me singa wasiba ddano dolo ekitwa namutula n'agamba okay namugamba kankolageko otegereze kadi zawe ziba wano namunyiga amapeesa so ebyo bw'obiyiganga Bwana Museveni tebabimukola owaaye nga bwe tutambula kino kirekawa bakamishona bali bana nga kukuli ne Mwami Mpuuga abafuna ensimbi ng'akasiimo k'obwa kamishona era ng'ensimbi zino ekibiina kya NUP kyaziwakanya nnyo ate ekibiina kya NRM kiba nga kiziwagira bonna ababaka nga babawagira era Anita Among yalwana nnyo okulaba nga ekiwandiiko ekyali kiteereddwawo b'embere yali eteereddwawo Honorable Ssekikubo tuba tujjukira bulungi nnyo okulaba nti babajjamu obwesige mukyali omu kwabo abalwana okulaba nga tekibeerawo era ne kitabeerawo kino kibalekawa kubanga nategeddeko tinabo bali mu kubanoonyerezaako eri ssaawa yonna Mwami Mpuuga wali abasabo nga bamise ku CID okunnyonnyola njagala kuddamu kikaatiriza wano ku emboozi mu UG ekigenda mu maaso byonna balayinga strategy oba ng'omuntu bw'awandika script eya transition bagiteeketeeke basipotulinga ekifaananyi mu ggwanga ne bannansi nti omukulembeze maybe gwe baagala okuleeta bino ebyobuli bw'enguzi kubanga ekifaananyi ekisinza okuluma bannayuganda ssente zaabwe kubanga zijajami abantu bazikozesa nga be baagala nga tewali abakuba ku mukono kati obubi bw'enguzi bwe banga bulemesezza eggwanga lino okulinyiga ku mbeera gye lirimu kifaananyi ekyo ba mu transition wano eyakoze eyawandise script eri mu kutambula kitegedde kakati bwe tudda wali Luwenda ekigundi kino ekiki bakita batya ekigundi kino kigenda kutwaliramu abantu bangi kiwenda bakita kiwenda oba ekikwekweto kigenda kutwala abantu bangi nga bwe walaba abantu abakatibwa ku mabaati naye bajja kumala basengejjemu naye ku mabaati kyakakana kiridde anti kyenkugamba nga bwe walaba ku mabaati bajja kukwata bangi naye bajja kgenda basengejja tageti bo bagiyina bagamba twagala oli kati bajja kukwata bangi bakusigira ekifaananyi nti abantu bonna abasinga badde batembeeta Anita Among mu public mu public bagenda bonna bagundi bonna bagenda kukirozaako bonna ba victim bakino ekintu era n'omwogezi wa parliament Chris Oboro y'omu kubayitiddwa okitegedde kubanga Chris Oboro ono amagezi gaago obuntu gali olumusika muweddeko bino byogera nga takyayogera ku lwa parliament wabula ayogera ku lw'amaanyi g'omuntu omu era nga ye ayogera gamba affe walira Anita Among kutufiira. The point is speaking for a siga erimu kugatwala eggwanga lino so tuuka abantu batuuka ne balowooza nti Anita Among alinga yenna nnyini nsi eno without Anita Among the parliament doesn't exist ne balowooza ennyo kukulya ne beerabira emirimu egy'abakola ki gye balina okukola mu butongole so kuba Chris Oboro bemu kubayoleddwa balina okuwa obujulizi bikyebya kubanga leka nkubulireko
sente zonna ezaafulumizibwa Anita Amongo byonna bye yakola yabadde abikola to protect NRM n'okusigala ng'ekyalina amaanyi ng'ekajjadde ku bibiina ebirala naddala NUP. Anita Amongo byonna byakoze mu kisanja kino abikoze ng'ayagala kukakkanya naddala ekibiina kye bayita NUP ng'abikolera in favor of NRM okusigala ng'ekajjadde esigala ekyalina amaanyi. Byonna byakoze okukyankalanya kwakoze diversion zaakoze okulemesa NUP okukola emirimu gyayo mu parliament byonna bikoze in favor of NRM. Nezo sente zolaba ziyawa Bampuuga yazikola kucyankalanya NUP. Yes. NRM esigale ng'ekola ki ng'eyitawo kakati ssaawa zino nze njagala kujjukiza bulungi NRM ababaka bayo almost ebitundu 95 ku 100 bonna basupportinga Mpuuga okuba nti bamuwa ssente. Okategedde? Yes. Bonna baali sidelininga n'Empuuga. Era balwana olutalo lw'amaanyi ku lwa Mwami Mpuuga. Nnyo lwakuba NUP ne bawangula. NUP yabawangula. Okuba NUP yabawangula kyekyaviirako Mpuuga. Bonna abaali mu saga yaba NUP tebadda mu parliament. Kitegeeza NUP yabakola ki? Yabawangula. Singa baali bagiwangudde Bampuuga baali badde bakoma mu parliament ne 12. Oh. So NUP yabawangula maanyi g'abantu. Naye ojjukira bulungi nti baateekawo embeera yonna Mpuuga ne bamuwagira ne bagamba opposition tefurangako leader of opposition alinga ono obijjukira bulungi ne bamuwaana ne bamusiiga akazigo naye nga byonna biva ku maanyi g'omukyala Anita Amongo. Era n'atuuka n'okubalemezaayo bakabishona NUP egamba baveeyo n'agamba tebajja kukola ki? Tebajja kuvaayo. Ayongera kukyankalanya. Obukiiko bwa parliament baali bawadde ba Joyce Baagala bonna n'agamba tebajja kuvaako. Yes. Nenga NUP egamba tubadde tusaba taamu ze tubawadde ziweddeko baveeyo tuteekeyo abalala. Bikulaga ki? Ebyo byonna byayongera okulaga ekifaananyi nti Anita Amongo yasigadde alaga amaanyi. Kubanga Mwai Museveni singa yali tayagala Anita Amongo bino bibeerewo yali badde amukubirako akasimu n'aga ebintu bireke bigende nga bwe birina okubeera. Ne balyokke n'ebikolwa bye. Ebyali bigenda maaso mu kiseera ekyo. Nga bamugamba bikole kubanga ffe tulina bye tukola ki? Bituyisaawo. Kakati amaze bakolera emirimu gyonna gye baali baagala. Bano Bampuuga bonna babadde ku mirimu mitongole. Eri bulooka wa Mwami Museveni gwe bayita omukyala Anita Amongo nkiddamu. Mu myaka gino egisembyeyo mu Uganda bulooka abadde asinga okuba ow'amaanyi babadde bamuyita Anita Amongo w'ebyobufuzi. Era tewali amusinze kukola bwa bulooka. Anita Amongo akoze obwa bulooka nti ne mu opposition gye tuli mulimu ababaka nga tulowooza baffe naye nga si baffe. Naye nga Anita Amongo yakola ekibulooka. Era ssente n'abawa omusimbi omuyitirivu ne bagenda mu campaigns. Era abadde akoordinatinga Salimu Sale ne wa Mwai Museveni ne walala. So abakulu banaabayita bajja bayita ne si ekiise ekisooka. Kigendererwa ennyo kya mukyala Anita Amongo ono mukkakanya. Omukulu bwe yali aleeta gavumenti ye mu 2020 2026 yakugamba aleese gavumenti y'abavubi. Kati bw'olaba omukyala Anita Amongo engeri gy'abaddukanya emirimu mu parliament nga yavadda ku procedures n'amateeka parliament kwalina okutambulira. Ng'akolaga gekifuula nnenge. Era mbu ne parliament ku mulundi guno tiyasibudde mu butongole. Nga parliament n'ekitibwa kye kikoze ki? Kifudde. Naye Mwai Museveni yabisuubira era bye yali ayagala. Bye yasuubira era bye yali akola ki? Bye yali ayagala. Script kye yali etegeeza era kyekyo Anita Amongo ne bannabbanja n'abalabi bakoze. Olita kulimba. Because Mwami Museveni is just one phone call away. Buli bwalaba nga mukola kye mutaagala akuba akasimu n'agamba mutereeze. Kati bakulimba. Anita Amongo byonna byakoze mu kisanja kino ne ababadde akola nabo Mwami Museveni byabadde ayagala era abadde okke nabyo. Nga tabirinako buzibu yadde. Bakulimba. Kati ekifaananyi ekisiigibwa mu ggwanga kye njagala okuddamu okutegeeza. Anita Amongo bamuwadde ssente ezikola buli kimu. Naye kwafisiza n'atwala omugaati n'akola byakoze. Anita Amongo yabadde asinga ne budget etemanyikiddwa.
soko ve kuzine za parliament ezimanyikiddwa billion abadde ayina ssente zaafuna ezitamanyikiddwa naye nga zonna zimuweebwa okukola emirimu gya Mwai Museveni ne gavumenti ye ezongera okusuula opposition. Abamu babuuse bubuusi bangi ne bangi batwaliddwa bangi batwaliddwa era Anita Amongo njagala kujjukiza awaliwo abantu bibeerabira y'omu ku bantu abayaniriza General Muhoozi Kene Lugaba Ebukedeya nga ggulawo ennyumba. Anita Amongo yayita ababaka abasukka 2 ababaka ba parliament nga ggulawo ennyumba ye. Olaba power bwe shiftinga olaba buyiza bu shiftinga agula buguzi nyumba ababaka abasuka 2 mujje General Muhoozi yaliyo bulungi nnyo era namwanjula mu bantu n'ayogera ne statements fe ku mwana ne taata kutufiira the Father, the Son and the Holy Spirit. Fe tukkiriza mu taata n'omwana ne Mwoyo Mutukuvu. Ekitegedde yongera okulaga nti bano be bakatonda b'oku nsi era abadde akyabakkirizamu nga byakola bibatwala mu maaso ne bo bagenza okulaba nedda ebigenderwa byabwe Katonda kyasobola byongerayo. Obudde butuuse bamusaleko bagende n'ekyabwe. Kyongera okulaga bino bituze tugamba bannayuganda, you will never be one of them. Toliba omu ku bo ne bw'olikola otya. Bo baliwo, they use you, they dump you. Si yasoose gino tuliye baali baseka Bukenya naye kuno kukozesa kubanga bagamba nti akwesiza obyensimbizo omiwa omusolo eziweebwa mu parliament alidde enguzi n'ebirala byonna bibakyagenda mu maaso n'okunoonyerezaako. Chief Priest wa corruption Mwai Museveni yakugamba njagala kukiddamu. Anita Amongo just mukozi waabwe. Chief Priest w'okuba IGG yakugamba Betty Kamya bw'oba ogoba omubbi n'omugoba emisinde adduka ayingira State House. Bw'atuuka ku State House nga bagulawo oluggi lugazi bwe bati nga baggalawo gwe nga kusigala wabweru. Akuumibwani ababbi bakuumibwani. State House nyumba ya Mwai Museveni mwasula bulungi. Era naddamu n'akugamba temukwata ku bantu bange ababbye ssente bajja zifulumya eggwanga. Mwai Museveni akimanyi bulungi nti obubbi mu ggwanga lino bungi era abantu be balonda mu bifo ebyobukulembeze be babba ssente. Yagamba abamagye mubaleke tebalina kulaga bya bugagga byabwe. Bwe yagezaako okunoonyereza ku bala agamba don't leave my men, leave my men, leave my people. Kati Chief Priest gwe nkugamba of corruption obubbi mu ggwanga is the fountain of honor. Kakati bino Anita Amongo byakola enjawulo gyakoze embi kulaga byayina mu public bangi babibbye ne tebakola ki tebabiraze balaga naye njagala kuddirayo sente Anita Amongo zabadde akosa zivaawa ani azisainingako ani azaprovinga Yoweri Kaguta Museveni. Kakati bwe tuba tukwata Anita Amongo ayiri wano Mwai Museveni ali wano Anita Amongo ali wano kitegede ono yegundi ono mukongozi mukategedde omusawo n'omukongozi we jajja Lubambula alina omukongozi kati Anita Amongo ye mukongozi wa jajjani jajja Lubambula oba jajja Mutwazi. So olita kulimba muganda wange mu Uganda omuntu gwe bayita fountain of honor yayina obuyinza obusukkulumye. Bwe twali mu ssaga y'amabaati wano bani abavunaanibwa State Minister gwe bakwata ne bateekako yafuuka gundi kiiso abalala nga batembeeta bagenze ba Vice President, former Speaker Rebecca Kadaga, Minister of Finance bonna babba amabaati ate nga babba mangi balugoloobi. Kadaga yalimu yalimu Anita Amongo yalimu Anita Amongo yennyini Prime Minister yalimu bonna bagabba ne State Minister bakita Kitutu yali Kitutu yali akulira ate ye tebamukwata nebakwata State Minister kubanga ono State Minister agendera ku mateeka ga mukama we. Kati okwata ta State Minister atonda takwata mukama we. Kati lino eggwanga lina ebyana naki abaana n'ebyana singa baali baagala okukoba obubbi bw'enguzi mu Uganda saga y'amabaati yali badde ekomekkereza obubbi bw'ebintu mu ggwanga lino.
kubanga yalimu abanene ensi yonna ng'era baripoti ne bakola ki ng'ebaluma. Mwami Museveni yatulagidde amaanyi kubanga zino zaali ssente mabaati g'abantu abankuseera abatalina kyakulya, abatalina wakusula, abatalina future ya bulamu ab'Ekaramoja. Yali badde avaayo n'agamba no, whoever got involved in this saga ey'amabaati ateekebwe munda. Neti kyakolebwa omu yekafiiramu ali luzira. Ali awo mayina. Atalina n'amaanyi mukazi wattu naye yali alowooza obulamu bugenda kukyuka. Olidde naye shaka tezakola ki? Tezamutaliza. Tezakwatibwako. Ezo tezakwatibwako. Mukene yakola ki? Yavubwa. Mukene yavubwa. So ebyanita Amongo saagala oli bajaganye bannayuganda nti Anita Amongo akwatibwa. Kituufu Anita Amongo alina kuyigira ku balala kyetayiga abadde ajajjatta abalaata akola ki abadde akoze nnyo ebigambo ayogedde nnyo ebigambo ebikkakkanya kakanyiza nnyo abaka ba parliament abo. Omukyala Nammere nga ataddewo amaanyi abadde ataddewo amaanyi mangi naye gikyagweredde nga naye bamuyodde. Nammere is a nobody. Nammere is a nobody. Mu ranks za NRM n'obukulembeze mu ggwanga Nammere is a nobody. Era Nammere okufuna omukisa ogumubbira akalulu n'omulangirira bakikola in favor of his father. Nammere okumulangirira akalulu kataawangula n'okubba akalulu konna be yali mu ssaga ne kkooti netuuka ogamba bamulangirire bakikola kulwa taata we ebbanga lya service mu kibiina ne bagamba katukuwe naawe osigale ng'okyatwala omugaati ewaka. Taata abaddewo nnyo balwana bakola ki asavinze nnyo ekibiina katulekewo omwana olulandira naye asigale ng'akyatwala omugaati ewaki ewa taata. Ne Nammere talina kyali mu NRM talina era kyovula abadde ekukuutiriza kwani Anita Amongo nga bo balowooza wali obuyinza abaana abo tebayize. Abaana abo tebayize. Nammere ayagadde okuzanya ebyobufuzi ebya double standards. Eno bwawaana Kyagulanyi ayagala kusika namba z'abavubuka. Yes. Eno akuba abakulembera ekibiina ate gyakola ki? Gyali. Bw'otamanya protocol ne hierarchy ewantu w'otambulira omumwogo Nammere kimusinza omutawaanya mu magumuletedde ebizibu. Kabanda nga Secretary General kubanga nze Pierre Luis kiyita kisinde nkiyita kibiina kya byabufuzi. Secretary General nga ne mukama wammwe General Muhoozi Kennedy yakamala okufulumya rank hierarchy abantu mu bagwa Kabanda nga y'omu ku bataano abasooka. Tosobola keera ku macha n'omusasira masasi n'omuvoola n'omuyiringula n'omugiroti kitegeeza tomanyi kyoyagala. Okategedde tomanyi kyokola ki oba tomanyi kyoyagala ne kiwayingira tokola ki tokimanyi. Nammere yali yazanya bulungi kaadi ze ng'anyiga amapeesa ng'ayina chances almost ebitundu 9 ku 10 ofuna obwa minister. Yes. Within a short period of time olw'omumwa ogutasobola kuba controlled n'abiyiwa. Gashumba Nammere yali badde alabira kuba Gashumba yavaayo within ayogera short time ng'ayogera ku Kabanda. Muhoozi najja n'amuyoka amazzi aganyogoga n'amugamba temulumba Kabanda beba nannyini kintu kino. Yes. Kakati gwe Nammere atali even anyway atuzi rank season ng'ate ne Gashumba bamwogerako mu rank zino abantu 10 mwali abatandikawo kino ekintu kiba kubanga nkubuulira Pierre yegenda kusaanyaawo NRM. Era bw'otunuulira Pierre yefuga mu NRM yefuga. Era bw'olaba decision yonna eteekingiddwa General Muhoozi Kennedy Lugaba ogenda kuwulira buli muntu serving gundi omuntu yenna serving mu NRM ali active amanyi bigenda mu maaso ng'akolerawo ekyo ekiragiddwa General Muhoozi Kennedy Lugaba. Kakati gwe tosobola kuddira abantu bakulembeze bali mu kintu kino n'otandika okubayiwako ki Nammere ebigenda mu maaso. Kabanda yabadde ku official statement ya mukama we. Yes. Najja agyogere. Era Kabanda tabajjiwa abadde alina kulekulira genda kitegeeza wantu ojaawo. Kakati gwe Nammere ng'oyagala obukulembeze ku level yonna ng'omanyi bano abasajja be bali mu layini y'obukulembeze tosobola kujja dismissing statement eri official ereeteddwa. Yes.
kubanga yayogeddwa siteyogereddwa mu bbaalo bakumwenge banamuli babayise yagambye official statement okuva wa mukama waffe Jerome Muhoozi Kene Lugaba kati gwe atasobola kulowooza oli mukazi mugezi asomyeko ebintu badde obifollowinga just oyagala nnyo kwogera abantu bakutegeere nti olina kyokoze ki nekirala nzikwa ddalaga nti alwanira nnyo Anita Amongo. Anita Amongo ng'alowooza akyalina olugendo anti kati tosobola ebiseera ebisinga abantu okwagala okwogera ennyo nga teweefumiitiriza kibaleetedde ebizibu because si buli kintu nti ojja kujja obuukira oyagala okwogera olina okwefumiitiriza olina ne kuba ne guruupu etunuulira ebintu mu kifaananyi ekinene n'ekuwabula nammeere chip talk ezimuleetedde obuzibu yasooka n'azanya bulungi kaadi ze ne zibaako ezimutuusa olina okukkiriza shift of power buli bw'otakkiriza shift of power mu kintu ky'otambuliramu kubanga abantu abali mu NRM babadde balina okubanga bali very careful because ebintu birina engeri gye bibadde bitambula naye engeri gye bidrivingamu bw'obanga gwe nammeere ng'oli muwala muto ng'obadde otambulira ku kisinde kya PLU era ng'olaga oli part of bo nammeere ali eno aga naaga kigere ekimu kiri eno kirala kiri n'ekirala kiri eri tateredde wamu tosobola kuzannya byabufuzi ng'oli aga naaga you have to be focused n'ekigendererwa ekinene olina okubanga ebintu obitunula mu kifaananyi ekinene no nga weebuuza kati ebimuleetedde obuzibu era tuyinza okwesanga leero nga parliament agizeemu girinnyamu okitegedde oba nga bamuzibye omumwa toddamu tusumbuwa so abantu bonna ababadde batambula ne transition from NRM to PLU bangi bafunye ebizibu obalabyeko oli ono minister ono bamuyitaani ono weeno mukiga bali omunsi yes bangi bazze bafuna ebizibu babakuba ku mitwe bakola batya abo ne baddayo ne beetonda so bw'oba oli mu kibiina ffe tuli ba NRM ne bw'oba oli mu kibiina kya NRM nga mwotambulira olina okumanya how things are moving transforming engeri gye bitambula bw'oba tosobola kubeera mu eyo embeera ogenda kukomekereza nga buli kimu kifiiriddwa so nammeere bimuleetedde obuzibu era kivula bamukutte abadde apika nnyo Anita Amongo nze kano kankubuulirako akasembayo kwena ensonga enkola eno ggwanga lina bamafiya nakugamba gavumenti bw'ebaawo emyaka mingi efuna abantu abalina obuyinza nga almost bwenkana bwa Fountain of Honor owa president aliko baba b'amaanyi nakugamba nti president w'emyaka 9 olowooza bimeka by'abamanyi ebigenda mu maaso biba bitono kitegeeza ebintu bingi waliwo ababikola nga temubamanyi balina n'obuyinza obwagala okusinga owa president aliko kitegeeza ki nti nammeere bali wano naye beerabidde nti waliwo abalina obuyinza obusinga lwa president gwe baagala okukola ki kubanga bingi ebigenda mu maaso tabimanyi kati ekyo bwato kitegedde ggwe n'otandika okkuba bamafiya balina enkola gye bakola mu ffe Tamale Mirundi yasomesa bamafiya Tamale Mirundi senior twali tetukkiririza mu nkola ya bibiina bye bimu naye yatuwa knowledge era mwebaza Mukama Katonda gyali amuwummuza emirembe yasomesa ku bamafiya walabe ssente wa Anita Amongo n'ewagundi ne wa Nammeere sisuubira nti ezo ssente zonna zabadde ziri awo wa Anita Amongo nalabye emmotoka ezisukka mu 2 nga zipaakinze nyina n'ekirowoozo nti ssente ezimu zaaleeteddwa buleeta ne ziteekebwa Anita Amongo ne bazikuba ebifaananyi ne ono omuwala ndowooza bwe kiri eyo nkola ya mafiya asobola okuteekako ekintu mafiya akuteekako n'agamba n'akulaga abantu badde n'emmundu n'amasasi na biki Kyagulanyi bamuteekako emmundu n'amasasi mu Arua byakkira wa naye nga Kyagulanyi era yakutteko yadde pisto okategeera mafiya bw'aba ayagala kukuteekako ekintu akikuteekako bakwata wali musajja ati obadde otambula byo ne bakutuusa ku poliisi ne baleeta emisokoto gy'enjaga nga iga nti ne bagamba enjaga ne bagamba ono ki ono obadde munywa njaga emisokoto ne bagireeta 15 tumukutte nayo exhibit Frank Gashuba bamuteeka Frank Gashumba yalina byayogera bye security zaamu ne bwe bamukwata bamuteekako passport nga 40
ne bamuteekako emisokoto gy'enjaga ne bakola ki bwe bakwata Dr. Kizza Besigye bagamba yali alina amasimu sima ssente mmeka ezimuweereddwa abaki so ebyo ebintu bwe bityo sagala bannayuganda bebeewuunye ssente zabadde nnyingi eziri beyond kisuubira nti ssente zonna Anita Among yabadde azirina simuwolereza akola nabo alya nabo era ebintu byonna ebimuliko bimugwana kubanga teyayigira kubaki kubamusookawo so n'ensonga eyo ebintu obiraba muganda wange ebintu byebyo omuntu bw'otunuulira ensonga zonna ezigenda mu maaso zikusiira ekifaananyi ky'ensonga za transition oboth gwe baagala okuleeta kikuwa ekifaananyi nti bannayuganda balina okwetegeka abakulu beetegekera buyinza naye waliwo abagamba nedda waliwo abayagala obba kuba bbusu ali mu betuyita bagundi baki benkugambye bali abakola gundi America ne Bungereza abasalawo who is next so kati pressure ku pressure ku pressure transition egenda waliwo abagaba mu within mu system bagaba nedda omukulu tojja kufuga tolina kyotugamba omwana ono talina kyatugamba taata agamba omwana yajja okuuma so kati abantu buli kimu bayitingana ono ayitawo sebo ensonga ze zizanita Among amina kale nako lwali tuyinza kusukkawo wano sebo Farouk tweyanziza olwakadde kotufiisirizaawo ne tubanga abannayuganda tubasigira ekifaananyi kwebyo ebigenda mu maaso kale tweyanzeege agangenze Geoffrey Mayanja mani mbadde nsabuddemu bawaka namba k'abantu abaagala ogenda ebweru Qatar Dubai ogenda okukola munkubireko ku 0759 49 0759 49 1849 tulina emirimu mingi egyaba cleaner restaurants ola housemaids abakola delivery munkubireko baganda bange tugende tukole ebizibu bingi wadde emirimu tegirabika sente obana butono ne buggwawo ne boyagala kutandika business so tugende tunonye capital munkubireko tweyongere kale tweyanziza nnyo Geoffrey Mayanja yenze tukwagaliza kaseera kalungi weraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric mmwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa kusoti TV ejja kubanga otulaba munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari
kunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'Omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo Omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza Kibyago kuserengeta mu Kulubagga.